Ebyokuyimbulula Ssaalongo Erias Lukwago ku kakalu ka kkooti biwanvuye era aziddwayo Luzira olw'ensonga omulamuzi wa kkooti esookebwako Makindye Sarah Basemera avuddeyo n'ategeeza nti ensala ye ku nsonga eyo ey'okuyimbulula Ssaalongo Erias Lukwago ku kakalu ka kkooti nti ajja kugiwa mu ssaawa 24 okuva kati. Era agambye nti ensala eno agenda gisalawo ng'agiteeka ku intaneti oba okugibasindikira ku imero naddala abo abali mu musango gwa Ssaalongo Erias Lukwago. Jjukira omulamuzi ono ali mu musango gwa Ssaalongo Erias Lukwago yabadde yatugambye ku budde obw'okumakya nti ensala ye agenda kugiwa ku ssaawa 8 Ssaalongo Erias Lukwago oba bamweyimirira oba tebagenda mweyimirira. Ssaawa 8 bwe zituuse omulamuzi asazeewo n'annyonnyola nti ensala ye agenda kugiwa mu ssaawa 24 naye ng'ensala eno agenda giteeka ku mutimbagano oba agenda kubeera nga gisindika ku imero ezo ez'abo abali mu musango guno ogwa Ssaalongo Erias Lukwago. Era wenjogerera bamuzizzaayo mu kkomera e Luzira. Katumusabire mu ssaawa ezo ze bagambye 24 omulamuzi akkirize Ssaalongo Erias Lukwago babeere nga bamweyimirira abeere ng'avaayo.